Kyagulanyi ncha ya leero bw'abadde tannasimbula okwongera okunoonya akalulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Mpigi ne Bukomansimbi, asoose kwogerako ne bannamawulire mu maka ge e Magere ku byamutuusiddwako olunaku olw'eggulu abakuumaddembe bwe yabadde ali mu disitulikiti y'e Kalangala. All of our team, to the tune of 90 plus people, including our medical team, our security team, our media team, and other journalists, were arrested and they remain in illegal incarceration. I was also arrested by the military and I was put in a military chopper with more than 50 soldiers, flown to Kololo airstrip, transferred to a police car that drove me and dumped me here at my gate. Kyagulanyi agamba okusinziira akakiiko k'ebyokulonda we kaalagira, Kalangala teyali emu ku ezo disitulikiti ezaaganibwamu enkuŋŋaana, ng'ekyokumukwata ne banne abawerera ddala 9 kyamwewuunyisizza nnyo olw'ensonga nti kye babadde bakola kiri mu mateeka g'akalulu. Yesterday, I was supposed to campaign in Kalangala Islands as per the Electoral Commission schedule. For the record, Kalangala Islands is not any of the places that were restricted for campaigns. However, we were followed by police and the military, and a military chopper came over with very many military. Kyagulanyi era ategeezezza nti ekyokukwata banne babadde anoonya n'ab'akalulu si kyakumimiza kugenda mu maaso n'okunoonya akalulu olw'ensonga nti ekigendererwa kye baliko kyakununula ggwanga okuva mu buwambe. Bino babikoze okutunafuya. Naye nga bwe mbadde ngamba nyongera obategeeza tetugenda kunafuwa, tetugenda kupondooka, kubanga tewali kye tukola kimenya amateeka. Ndi candidate eyeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga era nnyina eddembe nga bakandidate abalala bonna ogenda maaso n'enkola campaign. Ono era ayongeddeko nti kyannaku okubanga akakiiko k'ebyokulonda kakozesebwa Pulezidenti Museveni okubakugira okukuba enkuŋŋaana, kyokka nga ye azaalabibwako emirundi mingi ng'azikuba nga tewali amukuba ku mukono. Bino byonna babikola mu bumenyi bw'amateeka. Bino byonna babikola oluvannyuma lw'okutemula muganda waffe ssente za Frank. Bino byonna akakiiko k'ebyokulonda kefudde akatabiraba. Mwami Byabakama yefudde atabiraba. Naye era nga bwe tubagamba nti Mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda kati si ke kali mitambo gy'okulonda kuno. Kyagulanyi agenze mu maaso n'anyolwa wamu ne famire ya Zebra Mando munnabyamizannyo eyattiddwa ekiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo, kyagambye nti bino byonna ebikolwa bya gavumenti eby'okutugumbula abantu bannayuganda babiraba. So kyannaku nnyo okulaba nti obutemu buno bwakoleddwa ate abantu abalina okukuuma eddembe. Abasirikale kirikirya nti be basse muganda waffe Zebra. Tuvumirira ekikola ekyo. Era twongera okutegeeza Abannayuganda mwenna, naddala abavubuka n'abaana ba ghetto mwenna, tewali ali safe. Ono bw'amaze okwogerako ne bannamawulire alekedde butereevu Empigi ne Bukomansimbi okunoonya akalulu ng'abeeno bamwaniriza mu bungi era ng'aliko byabagambye bw'atyo n'abasaba okumulonda mu bungi. Sarah Nakandi, ACV Select ey'enjawulo.